walakad khalakna al-insana fi kabadin, twatonda omuntu ng'ali mu kutawaana, okuwummula kwa mujjana kwokka. Naye kuno ku duniya bizibu, miranga, stress, kuyuwa musaayi byebiri mu bantu. Obulamu bw'ensi Allah bw'atyo bwe yabutonda bizibu. Oyita ku kidaala nga bano basanyuka, n'oyita mu lujja olulala nga bano bali mu maziga. Kati Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bw'ensi buno leka kubusuubiramu kaweweevu, leka kwagala bulamu bw'ensi obulamu bwo butambulire mu mbeera ng'eri soft. Obulamu bwo bulina okukaluubirizibwa. Era bw'oba okyalina ekirowoozo ekigamba nti nze buli wenfuna okukaluubirizibwa njagala kwetta, okyalina ekizibu, tonnaba kutegeera nsi. Ono agaggawala, ono ayavuwala, ono aseka, ono ali mu maziga, ono ali mu kunyiga biwundu, ono ali mu bulwadde. Walakad khalakna al-insana fi kabadin, twatonda omuntu ng'ali mu kutawaana. Teriiyo nabbi mu bannabbi ba Allah yawangaalira mu bulamu nga buli soft. Obulamu bw'edduniya buno tukkirize nti bubeeramu ebizibu. Obulamu obutaliimu bizibu bwe bulamu bw'ejjana. Era Imaamu Ahmad bwe mata raha, omuntu alifunako ddi ku mirembe n'aweweera, n'aga nti indama yada kadamahu fil janna, kasita aliteeka ekigere mu jjana. Olwo ennaku n'okubonaabona ng'abisiibudde. Naye ku dduniya kuno suubiramu emitawaana. Ono bamusalira kalabba, ono bamutemudde, ono agaggawadde, ono ayavuwadde. Ebyengera byabadde naye ono bigenze, ate ono afunye. Hakadha alhayatu dduniya. Tosuubirangayo okwekyanga nti kannette, kanywe obutwa. Omuntu asuubira nti bwe yetta Katonda naddiriza mu bulamu, n'akwatibwa ekisa. Obulamu bw'ensi tulina kubusuubira mu challenges. Tukkirize challenges okubeera mu bulamu bwaffe, wabula olina kuyiga ggwe nwana ntya wakati mu bizibu. Mbeera ntya mu challenges n'enziyitamu nga sisudde eddiini yange, nga seeweebudde kitiibwa kyange, nga seeyimbyemu muguwa na kunywa butwa. Obulamu bw'ensi buno butwale nti omuntu awangaalira wakati mu mannyo g'empologoma. Naye akola atya okubanga empologoma temulidde? Kkiriza okuwangala ne challenges, kubanga teriiyo kitaliimu challenges. Abaana batuchallenginga, abakyala batuchallenginga, ku mirimu gye tukola batuchallenginga, mikwano gyaffe girimu challenges empitirivu. Naye kkiriza okubeera omugumu, okubeera omuvumu, okubeera ew'amaanyi wakati mu challenges, oleme kusuula ddiini. Allah bw'aleeta obwavu, ogenda kuhandolinga otya obwavu nga akiida ye esigadde entuufu? Allah bw'aleeta obulwadde, onoosigaza otya obusiraamu bwo? Kuuma obusiraamu, okuuma eddiini, okuuma ensa.
bantu bangi baweebuuka nnyo olw'okuba afunye ekizibu ne yeeweebuula. Ebizibu birina kututuukako. Gwe bitannatuukako akaseera kajja, tuleme nnyo kubeera batiitiizi. Mukyala n'akunobako noonya obutwa. Abakyala baweddeyo mu nsi, nze ensi ne bwe ngisigalamu obwomu. Omukyala tanneeweesa butwa, naye ne weeyimbamu omuguwa nti omukyala yanobye. Bw'anoba ensi neebanga ekomye, teriiyo kitaggwa, buli kintu kyonna kiggwa. Kullu ma lahu bidaaya lahu nihaaya, buli ekirina entandikwa kibeera n'enkomerero. Ne marriage gye watandika waliwo ekiseera bwejjo tuuka ekome. Buli kiseera tunuulira enkomerero y'ekintu, so si kubeera batiitiizi. Musajja akukyaye n'okaaba, wenna n'otoniwa, emmere n'ekulema n'okulya. Oyo muggalanda w'abasajja akaabya amaziga bw'otyo, ye muggalanda w'abakyala akweyimbyamu omuguwa. Allah n'aleeta obwavu ne wejja mu nsi, emirimu giweddeyo. Saba Allah Al-Hayyul Qayyum, omulamu ayeeyimirizaawo. Bane tubeere bavumu, ebizibu birina okutwetooloola. Eno sijjana, edduniya kwe tuli sijjana. Fa inna ma'al usri yusra, buli awali challenge Allah agenda kuleetawo obwangu. Kkiriza challenge okutambulira mu bulamu bwo, wabula osigale ng'oli strong. Bwavu buze ngenda kukola nti, lwaki ogula omuguwa? Gwe wekka mwavu mu dduniya, gwe wekka mulwadde, gwasookeddwa okukyayibwa, gwe osembyeyo. Tukkirize defeat mu challenge ez'edduniya, kubanga zikyajja ate nnyingi. Ebigambo ebyo njagadde ntandike nabyo okubasibirira entanda nga tuyingira mu darusu yaffe eno, kubanga abantu bayitirizza nnyo obutiitiizi. Nosanga omwana omuwala yeewadde obutwa. Kiki? Musajja abadde amwogereza yamubulokinze, yamukyaye. Ndowooza senga ffe temutulaba nako, senga twafadda, abantu batukyawadde. Naye wetuli tutambula. Gwe wondaba ndika akapande k'obukyawe, Usama, mubere strong. Niye noonya obutwa ne weetuga, mbu bakukoze eki? Bakukyaye, mbu oyavuwadde. Enkya tomanyi kinaabaawo, Allah akyakyusa obulamu. Niye muleke kubeera nnyo batiitiizi, n'olwala niweewa obutwa. Gwosoose bulwadde bwe busembayo mu ndwadde zonna. Obulwa bw'ensi Allah bw'atyo bwe yatutonda, tulina okulwala, tulina okwavuwala, kubanga biri mu buki. Naye mu jjana yeetali ndwadde, senga gye tuteekako ebirowoozo ne tugikolerera ejjana. Mu jjana teri kwavuwala. Obwo obulamu bwe tuteekeddwa okuteekako ebirowoozo. Ejjana nsadde ekiro, somye Kulaani, nyunza oluganda lwange, nsonyiye, ntereezezza tawuba wakati wange ne Allah, amazambi gange nyimiridde ntya. Naye nti gundi yankyaye, gundi tanjagala, gundi ampalana, gundi aninako ensaalwa. Abo balina kukolebwa nsaalwa, kubanga bamulya mmere bwe batyo bwe bulamu Allah bwe yabateekamu. Tuyige okubeera strong wakati muki mu bitusoomooza mu bulamu, banga obulamu bwaffe bwonna maliatun bitahadiyat,
bujjudde challenges. Atayagala challenge genda mu jjana, etali challenge. Naye duniya okyalaba biki? Ne maama wa kuzaala ajja kuchallenginga, n'omwana gw'ozadde akuchallenginga. Akati ensi giteeke mu kifo kyaki kyayo, ebirowoozo byo ne fokasi biteeke kuki? Ku akhira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa